Yes, for ADTV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenda muri mutya nenda kusaba ku subscribe ngato nyigeni kade video no jimpereka like mwabali kata ni Saudi Oman mu gwange lya America ku University of Chicago nabali Uganda bagamba nti muri batabu nnyo kubanga mugiye kumirako Rema Namakuula ebifaananyi ebyasibye bitrendinga onako olweggulo kusano nako lwalo ebikedde kubanga bitrendinga bifaananyi ebyebyo ebiraga nti ali buto Rema Namakuula abuli nakasa nakamba nti amunaki asubira Abalongo era nayagenda kubayiwawo Abalongo era agenda kubayiwawo Abalongo era nasubiza abafaanizi be nabagamba nti tebewunyanga afuse Nalongo ng'afuse Nalongo ne dokita we Rema ayongedde okubanga alumya naye abasinga bewunyiza olubuto lwe naye banki era lyeyo kubanga omwana kisigamba nti akyali muto omwana kati mukulu ayogera n'okwogera kati awo mba simanyi lwaki abasinga beewuunya okubanga Rema Namakuula ali lubuto abasinga bagamba nti Rema azaalanga kamyu kubanga ndabeebwa abasinga abaana ku social media nga bagamba ne maama Rema naawe ozaalanga kamyu ku speed vao zaloli lwaki tokkakkanya nga omanyi abayaye b'oku social media olugezigezi lungi era ogamba nti ogenda kukolera bintu ng'okolera ku pesi y'aba social media ndozi oba tojja kumalako kati Rema Namakuula yagambye bannange sijja kukolera ku pesi yammwe kambazaalinga kamyu ab'okumu naye ng'asuubiza n'agamba nti nno ngenda kuzaala Abalongo ate mwebunyanga nzaze nankoze eki nga nzadde Abalongo omanyi naku zino abantu bangi abazaala Abalongo Nyata abasiga bagamba nti oluusi bibamu amalogologo nti bibamu abantu ogenda kubasaba Abaganda abamu nti banywa amazzi ga mukoka kubanga Aniteera yafa n'agamba nti ofuna Abalongo nti tebyali byangu era kiraga nti ye Abalongo yabeekolera si Katonda yamuyambako kubanga abakola era nti kiraga nti yanywa amazzi ga mukoka abasinga bagamba nti Abalongo genda kuzino bangu kubanga omuntu bagamba nti onywa bunyi mazzi ga mukoka nga bula amazzi ga mukoka wegakulukuta mu Kampala n'ebikyafu bibeeramu ng'olina okunywago okufuna Abalongo Aniteera bw'atyo bwe yayogera kubanga njikira Ruth Kalibala yali amukyazizza ng'amukolako interview ebigambo byayogera nti yenywa amazzi ga mukoka abasinga ne bagamba maama Abalongo bangu bwe batyo kubanga omuntu obagala olina kunywa amazzi ga mukoka era abasinga bagamba bajja kwewaayo banywa amazzi ga mukoka oba makyafu oba si makyafu bagamba tebagenda kwewaayo baganywe baso kubanga bafuna Abalongo kubanga bangi ababaagala edda naye nga tamanyi solution gye bayinza kukola kubanga babafuna ne bagamba munywa amazzi ga mukoka aya basi tujja tandika okuganywa naffe tubafune nsonga za Rema Namakuula nsonga za Abalongo stay on YouTube platform atasengo gi following for ADTV yugi for ADUG News KBTV yugi akusanik RTV Uganda now stay on YouTube platform mara mawuli akabagatambula ko tegwanga lya Uganda kifaananyi kya Rema Namakuula ekifaananyi ndozo kirengera kuba singa bagamba Rema ng'abizze nnyo wano nga manyi abantu manyi abakazi abasinga bambi bafuna embuto endabika ekyuka abamu babijja mukko bamu baddugala kugamba bamu olubuto teruwayisa bulungi ate abalufuna muli nasigala ng'anyirira alayika bulungi kasikini nga konate abalufuna ne baleka bayiwemba alabe ne bafuna embalabe empitirivu bonna akasikini kasaanawo era abasinga kubasizi bakola ki ne bagamba nti Rema Namakuula ng'abizzeemukko nga bamanyi abaana ku social media omugambo gwo bo tosobola kubalemesa kwogera kye baagala kwogera gwe n'obeera ofuuta jjukira social media so agikontrolinga gwe nga gw'omuntu buli muntu aba yeekontrolingira akawunti buli kimu ne smartphone n'essimu ye ne data we nga yamwegulira kyobola abawadde embokola kyokwogera kyonna kyabakola kyabayagadde aya basi nsonga za Rema Abalongo abasuubiza abafaanizi bagamba nti banange mwe bonna bafaanizi bange badiehards bange mulinda Abalongo 2024 kikambwe bukambwe era ojjukira agamba nti bali bamaze okubanga azalira Dr. Sebunya Abalongo nti ajja kuba bakola n'omukolo omukolo ogujja okuba mukambwe mu ggwanga Uganda jjukira bano ne Eddie Kenzo n'erinnya mutoolo we basuubiza kugamba basinga bagamba nti Rema Namakuula ali mu competinga na Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo yagamba nti alinayo omulenzi gwe yazala mukazi omulala nti asiga bagamba nti Rema Namakuula nangeza kubanga ateekawo embeera okulaga Eddie Kenzo nti
Nzakusinga nakuzala balongo gwe azala mwana wa bulenzi yeko. Kiri Uganda nenga subscribe atonyigene kale nsonga za Rema avuti nakonfirminga nagamba nti bannange bwe mulaba nga azadde abalongo temwewunya kubanga agenda kubazalira Hamza abalongo banya basinga bagamba nti abalongo bafuka bangu ennaku zino okubafuna olina kunywa amazzi ga mukoka mbu bwe bagamba subscribe mwera